Twogereko Oluganda mu ngalo tindamanyire ate omwami ono namuwa muwala wange mukyala we oyo muwala wange nzamuzaala akati alina okupa embaliriro oba bitambula bulungi Mukama yeebazibwe. Twagala nnyo Dr. Tindamanyire y'omu ku bakulembeze mu kanisa yaffe ku omudinkoni abakola ku nsonga z'abakozi abakolera mu kanisa era alabirira nnyo ensimbi zaffe ze tuwaddeyo zitambudde zitya era tumagala nnyo olungi kubanga musajja baleka banzigyeko sikyawa kimu kya 10 banyambye ese mumpe kimu eky'ekkumi. Haleluya. Balingamba nti omusajja ono omusajja mukulu nnyo mu kanisa muno kino atuyamba nnyo okulaba nti nno bye tutako ensimbi byeyo byennyini ate alina ereso jogi okusinga kulya ffe tukula bukozi tugende maaso tukole egamba tukendeeze kuba nange speed tulabe bwe tubitambuliddewa soba tukwebaza webali nnyo webalire ddala. Nja kuddamu mbasabe onyambe oyanirizo yakulinaanye mugambe mumwanyiraze nsanyusa nnyo okukulaba muganda wansanyusa okukulaba webali nnyo okujja notalemera mu kitanda wali nga kibadde kiwoomu. Mukama yeebazibwe, Mukama yeebazibwe, Mukama yeebazibwe nnyo. Ne muganda wange mulaba latukyaye nnyo tujja tutubuuzaako wabulirawa jangu otubuuzeeko jangu tukwatibwa nsonyi jangu antu ekyomuwerekereko alabika kafansonyamukutu jangu otubuuzeeko bbanga libadde ddene jangu mwana wattu otubuuzeeko jangu sembera otubuuzeeko abakobole kumanyago nejjo badde obuliddeyo oba eryo birungi byenkanawa nange simanyi eri obujulizi bufaanana butya nange simanyi mulinde antu kyo mulinde tubuuzeeko. Yesu yeebazibwa abooluganda. Amiina. Amannya nawona na Eva. Bbanga libadde ddene naye mbadde na kale nasenguka olugendo luwanvu gyembeera kati okujja wano naye nga ndi wamu nammwe. Mukama abawe omukisa. Ezabbada Mukama azeetenga buli saani neza takisi. Kale tumukuire mu ngalo Oluganda Eva Mukama agenda okuwa omukisa. Twagala okwebaza Katonda olwa wiikendi ewedde nti Mukama atubeereddewo nnyo mu ngeri nnyingi n'abooluganda bali batubuzeeko weeks nnyingi nga batubaniriza maama waffe bali atubuzeeko ono bbanga libadde eggwanvu ne tukwagala nnyo n'abalala mwenna twangayo okubaniriza mu maaso ga Mukama n'okwebaza Mukama amagero byakoze. Mukama atubeereddewo nnyo bannange si bwe kiri Mukama atubeereddewo Mukama atubeereddewo kino omwebaza kubanga Mukama mulungi. Njala okuddamu okukaatiriza ensonga Dikoni Emma gyayogedde wano nti mu kukkiriza okungi eno ye Sande yaffe esembayo okubeera wuno. Twagala tuyingire mu kanisa yaffe esande ejja gamba nti amiina. Bameka abayiseeyo ku makya nga bwakatuuka ayisha oyiseeyo ku kanisa lwaki oyiseeyo ojja kuyitayo ate olagule. Twebaza Mukama nti wiikendi ewedde Mukama akoze emagero bingi baitu tulina seminti amala Mukama nayogeza ku seminti oyo tuweza kupensawo nga 8 n'omusobyo zali 10 initially nezigenda zikendera kubanga mulimu gigenda maaso. Tubaza Mukama nti amadirisa gaffe tulinda twafuna amadirisa gasooka gali 8 ne gatuuka wiikendi eno ewedde eno ne tufuna enzigi zonna 5 era zonna tuziwanzeemu. Ono bamezi Katonda ne tufuna omusenyu zino lole ze bagamba sinotwaka za ttani kumpi nga 40 zezitulabaawo ziziyimiriddeawo n'okwanya twafunamu obuzibu zaali zijja wano ne tumenya kalvaati y'ekyalo zitwamenya kalvaati 2 kubanga zaali motoka nzito naye tujja Mukama jatuwasa si ekyo tutereeze ekyalo kyaffe
tutereeza oluguudo lwaffe lwezamenyeka. Mukama yeebazibwe. Kakati tubaza Mukama nti ne plaster, okuba plaster naye yatandise ku bisenge. Yatandise. Ate owooluganda amukolako, owooluganda Enoch Luzze, musajja atya Katonda muzimbi, naye yasabira ku kanisa liyita Omega, bali liside ya Ntebe Road. N'aleeta mixer, kino ekyuma ekitabula omusenyu, nakyo n'akireeta bwe kiri awo. Era baatugambye nti okuva olunaku olw'enkya paka olunaku olw'okusatu awo lwakuna ojja kulaba enjawulo. Mukama yeebazibwe. Era n'omwami w'amasannyalaze naye abadde akola butaweera n'ateekamu pipes, conduits, right? Pipes. Ekino mu Luganda ndowooza ekyo. Paipo. N'aziteekamu mu bisenge awagenda okubeera abasawundi. Era mulaba tutawaana Joseph Mutawaanya avayo yingira bukyobo. Bagenda kuba n'akasenge akaabwe. Era ku Friday no bakagezesa nga kajja kukola bulungi. Mukama yeebazibwe. Twagala okwebaza buli kinoomu. Awaddeyo bulooka emu tukwebaza. Awaddeyo bulooka esatu nawe tukwebaza. Awaddeyo omusenyu n'akagaali tukwebaza. Kubanga bwe tubigasa awamu gwe mulimu gwe tulina olwaleero ogenda gwegatta. Era nawadde empeereza ebifaananyi njala nnyo ebifaananyi. Nyina batabagala ebifaananyi. Eryali anyanganze. Njagala nnyo ebifaananyi. Kati mbikozesa nnyo buli otukola akantu n'ekuba n'empeereza abantu bangi. Katuluga mu byakalabye. Naga Musumba. Tuambe kanisa tusona nimugamba ye. N'omwamba bwe twala kiri bwe kityo. Ku Monday si yenkya atusuubiza $100. Dola. Emeka olwokuta ku dola mu mikono gyo. Kakaba tugikwatanga kugamba Mukama naawe okwase ku dola. Ddamu kiddemu Mukama. Kiddemu ogusembayo. Amiina. Kati yatusuubiza ono omukyala ajja kuwa $10,000. Bw'ozigattamu ojja kulaba ezivaamu n'ezonna zigenda ku mulimu gwani gwa Mukama. Mukama yeebazibwe. Kale twebaza Katonda tugenda mu maaso era omulama mukulu nnyo Sunday ejja. Tujja kuba na mukolo munene nnyo. Kingamba nti nno tujja kuba ne saavisi ey'okwebaza tusinde Katonda. Twebaze tujja kuba ne saavisi emu ssaawa 3 paka ssaawa 6. Ssaawa meka? 3 paka ssaawa meka? Saavisi meka? Emu bweti. Kakati tubana okukola kyekino kino tujja kukola omukolo nga mutonotono gwa kwebaza na kusinza na kuwa Mukama kitiibwa, naye oluvannyuma ogamba nti oluvannyuma tugenda kukola okulo ekkanisa yaffe. Ku luno ente zirina okugwa. Ente zirina okukola ki? N'embizi. Weewaawo oyo anabadde ayoleni oyo alini mawa si oyo. Mukama yeebazibwe. Tugenda mu maaso naye olunaku olwo tujja kusinzira nga tumaze okukola byonna ebisinga obungi. Amadirisa mwegali, mulimu endabirwamu, tukoze wansi ogikwerawo terazo akalungi ennyo, ng'ekizimbe kyekyo gamba nti kyekyo. Awo nno tulabe ente bwe zijja okuyimirira zijja kuba wansi tuzirye naffe twebaze Katonda. Mukama yeebazibwe. Kale bikula Bayibuli mulibana mubuuze njakola ku Bayibuli yo n'akatabo kogenda okuwandiikamu. Mubuuze gambe neighbor Bayibuli yaffe eri luddawa n'akatabo mugenda okuwandika kali luddawa. Ati Pauline Bayibuli eri kumpi awo. Gijja eyo tugiteeka wansi. Kale n'akatabo ketugenda okuwandiikamu wamu ne peni. Anti Ruth omwana wakwinanya mabega ali mabega mubuuze Bayibuli eri luddawa. Bayibuli tena Bayibuli yireka naawe. Bayibuli ya mitwalo 2 waki ogenda kukola Sunday ne ojja nayo mu kanisa yaffe empya kale ojja gindagako nange njirabe. Kale Mukama yeebazibwe. Mu budde bwe tulimu kaakati obwa Bayibuli tuli mu mwezi ogwa Maayi nga bwe tugumanyi ogwa Gregorian calendar. Tuli mu mwezi ogwa Maayi
nga mwezi mukulu nnyo naye nga mu biseera ebya bayibuli tuli mu mwezi ogwa iya ow'omwezi ogwokubiri omwezi omukulu ennyo era n'omwezi gwabonese nga tujjukira nti mukama yataasa abaana ba Isirayiri okuva mu Misiri n'abateeka mu nsi ensuubize ya Isirayiri era ke kabonero akalagako obulokozi bwaffe mukama yakujja mu Misiri era ewaali gwakataliralira n'akulokola n'akufuula omulokole n'ofuuka omwana wa Katonda mwezi mukulu nnyo nti era tujjukira nti mukama yakola ebyamagero byali bingi nnyo bweri ng'abonereza bakatonda abali mu Misiri era guno omwezi twalala mukama asalye omusango guno bukatonda bututawaanya bukatonda obw'obubbi obwalubaale ebyokoola byonna ebyo mukama abasalye omusango kubanga tuli basajja n'abakazi abatambulira mu bulokozi era guno omwezi gulina enkontana n'omu ku baana ba Isirayiri gwatanga Ishaka abasajja bano mu ggwanga ery'Abayishaka bali basajja bamanyi era basajja nga bamanyi ebyokukola n'ekiiso kyerina okuba ng'ekolebwa kati guno omwezi gwakumanya gamba gwakumanya si kubeera bubeezaawo nga kale tunaagendera awo mpolampola olina okubeera ng'oli mumanyi era ng'ebyawandiiko bitegeera bulungi mukama mugamba akw'omwoyo n'ow'okumanya otambule naye era kinyala guno omwezi ekirala nti mwezi gwa kitangaala si kubeera mu kizikiza tubeera abakazi n'abasajja abatambulira mu kitangaala ne mu kutya Katonda ng'ate nekirala tutambulira mu kitiibwa tugenda kunyoomanyoma nti n'oyisooka kagenza bw'oba oyise bagamba wuuyo atambudde ayiseewo ani oyo anti ye mulokole yono muwala wa Katonda musajja wa Katonda kati guno omwezi mwezi mukulu nnyo ddala ddala mu maaso ga Katonda olwaleero tugenda mu ssomo eryokubiri ku ssomo lyetwalandika twawa omutwe Isirayiri olwaleero era Isirayiri n'enkya tuli ku ssomo eryo lwaki kino kikulu kubanga obulokozi bwe bw'olina bwava mu Isirayiri Yesu ali mu Yudaaya abayigirize 12 bali Bayudaaya era Yerusaalemi yekibuga Yesu Kristo mwe yafiira ku musaalaba e Gologoosa era mazima ddala bwe tulibanga byonna enseema eweddewo okuba egenda kuggwawo ekibuga kyaffe ekikulu mwe tulituula si New York oba South Africa nedda naye Yerusaalemi Sayuni gamba Sayuni Yesu lwaki tuseeka essira ennyo ku nsonga eno ya Isirayiri ng'abakkiriza mu Kristo Yesu era tubaza mukama n'omuganda waffe Isaac Kitutu eyaggulawo essomo lino ku Sande eno eyaggwa kati olwaleero essira oba omutwe ogw'enjigiriza yaffe tukuyise nti Isirayiri ebonyeebonye nnyo ng'eggwanga lwaki tukyogerako ogenda kukiraba okubonaabona kwa bwakatonda oba nedda okubonaabona ani akuleeta era kuvaawa era ekifaananyi kimulaba ku screen ku lutimbe oba ku TV kulaga okubonaabona kwa Isirayiri kweyiseemu emyaka emingi naddala buli mwaka ogwaggwa okutobanga 7 abasajja bano bannalukalala aba Hamasi bwe baayozaayoza ekitundu kyabwe ekimu ku byo bwe bayita kibbutz bwe batyo baakola amayumba gaabwe Isirayiri ebonyeebonye nnyo osanga okusinga n'amawanga amalala gonna mu mawanga gonna mu nsi yonna emyaka n'emyaka Isirayiri ebonyeebonye mu byafaayo byonna tulaba nti nno amawanga gabonaabona ne gasanga ebizibu bingi tulaba nti waaliwo okutundanga abantu wa slave trade emyaka mingi nono mu Uganda byaliwo ne mu lukalo lw'Abadugavu byaliwo ebiri ne tufugibwa abazungu kwali kubonaabona ne tulaba abantu nga battibwa mu mawanga mangi era amawanga mangi gabadde n'entalo nnyingi myaka mingi era amawanga agamu gabadde n'enjala sinziggu tulaba ensi nga Ethiopia baalumaako enjala eno gye bayita anamuwadde akatebe enjala yali mbi nnyo n'etanaabantu nga bafa njala ujusijusi wano myaka egy'ensanvu amawanga gabonyeebonye ebintu bingi era agamu ku bo ne gaba n'amataba juzi wawaddewo amataba gabadde no mu nsi y'Abawarabu eno mu Dubai ng'amataba mangi ne gatabanya ebintu bingi nnyo naye
byonna ng'obigasse Rwanda, Brazil, South Africa, Ethiopia, bw'obigattagatta teriyo nsi ebonyebonye okusinga ensi ya Isirayiri, teriyo. Abasajja bano Abayudaaya bayise mu bintu bingi nnyo okuva emabega. Bw'otunuulira ku byafaayo abasajja bano Abayisirayiri baabonaabona nga bali mu nsi y'Abamisiri emyaka 403 nga baddu. Ne bakubibwa, ne babonyaabonyezebwa, ne battibwa, ne bakasa mu ggwa guno gwa Nayiro, ne babonyaabonyezebwa. Bwe bamalira ekyo mu Bamisiri n'abingira mu Bayonaani oba Babylonians, baali basajja bazibu nnyo, baabakubaakuba era ne bamenya ne yeekaalu ya Mukama Sulemaani yali azimbye. Naye bangi baafa mu biseera ebyo. Ne bagenda mu mabega Abaluumi. Abaluumi bali basajja bakakali nnyo, era batugamba nti Abaluumi bali abasajja bawanvu bawagguufu era nga banene. Batugamba mu byafaayo abasajja bano balyanga emmere nnyingi era bo baatulanga wansi kakeeka nga bamuwa emmere ye oba muceere oba mayuuni oba ndaggo ng'atula kakeeka. Bw'amala okulya n'alya naggumira nakkuta nga mumanyi n'okusesema n'agenda mu kayumba akasenga akalala n'asesema n'akamu neyongera okulya. Bali basajja bazibu nnyo era abo be bakomerera ne Yesu ku musaalaba. Bali basajja bazibu nnyo nga tebasaaga nga bakambwe bazibu. Naye ensi ya Isirayiri n'efuga abasajja abo ne babatawanya nnyo mu bintu bingi nnyo. Emyaka egyaddako Isirayiri nebonyabonyezebwa mu mawanga g'Abazungu, amawanga gano nga Bungereza, Buligirimaani n'amalala. Ne babonabonyezebwa eyo era byali bingi abaafiira eyo mu biseera ebyo. Ne babonabonyezebwa mu nsi y'Abasipanish 1391 era waaliwo okubonyezebwa kw'abano Abayudaaya. Era bo ne bagwewa mu nsi yaabwe ne babagamba mugende wammwe. Naye nga tolina gye bagenda, kino katogamba omuyindi akulidde wano gende wammwe, tana gy'agenda. Naye byonna ebyali kubonaabonyezebwa ku baayitamu. Bwe tulaba Samatala owookubiri mu biseera ebya Hitler, omusajja ono yabonyaabonya Abayudaaya n'abasusaako enkuta. Kwata ku skins kweba olususu, kwata olususu bwoti, lukwata bwoti, kwata olususu. Kakati abasajja bano babajjangako olususu. Nnyala weewunye bw'oba onuubuse akasusu ne kavaako obulumi bubeera bungi, si bwe kiri bannange. Naye weewunye nga omubiri gwonna baguggyeko olususu. Daka ekifaananyi kidaka next picture. Kati abasajja abo boolaba abo baali kimu ku kitundu, baali Bayudaaya. Olwo bagenda kuttibwa. Abamu ku battibwa nga bagiddwako olususu. Abalala babakubamu tiyagasi n'abatta. Abalala babateekanga mu nsuwa ne babafumba. Abakyala baabeeranga embuto nga basala busensi nga bosala enkoko ng'ojjamu ebyenda ne bajjamu abaana. Baabonaabona mu biseera ebya Hitler mu nsi eya Bugirimaani. Era bangi ku bo baafa okutuuka obukadde 6 be baafa bwe bati. Era gye tugenda mu maaso nga tumaze ekkanisa yaffe, tujja kulaga firimu zino mu bungi bwazo. Gamba nti amiina. Tujja kutulina ebyuma byaffe nga birungi. Byuma nga birungi. Ng'olaba ekifaananyi n'ogamba kyekyo. Tugenda kubeera byonna ebyafaayo. Tujja kufaanana ennaku nga olw'omukaaga, olw'eggulo, ne Sande olw'eggulo tulabe ku firimu zino nnyingi nnyo eza Yesu. Tujja kubeera mu muno. Tujja kuba n'ebyuma nga birungi. Kakati mu biseera eby'olwaleero Isirayiri ekyabonaabona. Era Isirayiri tulaba nga waliwo olutalo olw'amaanyi n'abasajja abatujju. Era olutalo lwatandika mu 1948 omwezi ogwa Maayi gwe tulimu kaakano. Era guno omwezi ogwa Maayi bajja kuweza emyaka 76 kabule nga bafuna obwetwaze.
naye nga okola batandika obafuna obwetu omanyi Mukama yasooka n'abasaasanya amawanga mangi lwaki kyakirujja kirabako naye bwe yabasaasaanya Mukama yagamba wadde nga abasaasanyisa amawanga mangi ndibakomyawo nate ku nsi eyabwobwe era Mukama yakikola mu mwaka guno gwa 1948 kimanyi kankuzeemu amaanyi oyinza okubeera nga oyita mu kubonaabona ng'olowooza Mukama biri gwa ddi naye Mukama gamonako olwaleero nga wadde nga yawonyawonya Isirayiri Mukama badde mwesigwa nnyo mu kubonaabona okwo. Danyeri yateeka mu muliro Mukama yagumukyamu naye mu muliro ogwo Yesu yali mu muliro n'awoyinza okuleeta mu tanuulu yo mu tanuulu omwo Yesu Kristo ali naawe ajja kuba obuwanguzi oluvannyuma gamba nti amiina. Okubonaabona si kyangu naye n'ensi ya Isirayiri ebintu ebyeyiseemu kakatulaba obutujju okuva ku olwayitiriye obungi era ensi ya Isirayiri erwanya entalo nnyingi nnyo nakati ekyalwana balina bagirwanyisa abasajja bannalukalala kikyo bagamba ba Hamas ba Hezbollah ba Intifadas bagamba mwe temulina kubeerawo mulina kuba nga muli bafu naye weewunya oba bagoba ttaka Mukama yali bawo ttaka lyabo zino zonna esizoowulira Iraq, Iran, Qatar, Kuwait n'amalala tegalina kubeerawo galiwo mu bukyamu ettaka Mukama yali wa Isirayiri ge mazima walinga tebajja kukkiririza munenga ge mazima. Kale kati ennaku zino bingi ebigenda mu maaso mwene ensi ya Isirayiri kanzije manguko mu myaka egy'ensanvu awo nsembera okubeera gyenvudde mu myaka mu mwaka gw'72 waliwo emizannyo egyali mu nsi eri ya Bugirimaani. Emizannyo egyo bayita Summer Olympics mu luzungu naye mu mizannyo egyo amawanga mangi gagenda okuzanya emizannyo gino agavudde South Africa, agavudde Brazil, agavudde Portugal, agavudde South Korea. Kati bano abasajja Abayisirayiri ne bajja ne ttiimu yaabwe mwene ensi naye kyewuunyisa nti abatujju baabalonayo ne batta abamu ku bo 11 bwe mulaba abo fesi mulaba ezo bonna tulina omu ku bo yawona bonna babatta mu mizannyo ensi zikuŋŋanya okukola emizannyo naye era babatujju babanoonyaayo ne babatta era kati ensi ya Isirayiri tebakola gwe nga bw'okola nti obukuta ennyonyi ogende wali olw'okubanga amawanga gasinga obungi tegala Isirayiri byo kiraba lwaki tebaagala Isirayiri. Ngera komewo kate tudde wano wetuli olwaleero omwaka ogwaggwa omwezi ogw'Okutoba ngenda kusomeza ali 7 abasajja bannalukalala baamenya ebisenge ne bayingira mu Isirayiri ne basa Mukama nti ebifo ebimu ku byo bwe baayita twayitawokko mu mwaka gw'2016 we nabagambira nti no bw'oba oyitamu ebyo ebitundu ng'oli mu Isirayiri tebakukkiriza kutambula mu mmotoka ya bulijjo mutambulira mu bulletproof cars naye tutambulirangamu nga eba ya glass naye nga bw'ogikubako essasi oba ekikompola tekiyingira kiserera buseerezi ne kigwa wali wabbali. Kati kweza ensala ezo gye baayita ku mulundi guno tetumanyi lwaki kyali bwe kityo naye basobola okubotola ne bayitamu ne batta Abayisirayiri bangi era ab'okuba olwaleero bakyali mu busibe their hostages mu nsi y'Abapalestine. Era bino byonna bigenda mu maaso olunaku olwaleero nga okuva mu mwezi w'Okutoba okutuuka olunaku olwaleero Abayisirayiri abaakafa balinga 64 be baakafa. Isirayiri yensi ngera omulaba kati bamukwiyo yafudde yensi ebonyebonye nnyo okusinga amawanga amalala gonna mu nsi muno. Olwaleero tulaba ekibiina ky'amawanga amagatte nga buli kiseera kiba kinenya ensi ya Isirayiri. Mu mwaka ogwa 2022 ekibiina ky'amawanga amagatte kyanenya Isirayiri emirundi 15 nga bwogera n'emirundi 13 mu mawanga amalala gonna bwe gasse wamu
Isirayiri yanyanyizibwa emirundi 15 naye bw'ogatta amawanga gonna gali 13 kyokka. Era amawanga amagatte tebaagala Isirayiri nga bw'otuulira. Era gano amawanga gonna gonna g'olya bino simanyi Bazungu baki China tebaagala Isirayiri nakatono, bali China ddala. Naye Mukama Katonda alina ensonga lwaki akirese bw'ati. Njagala mu budde olwo tulabe lwaki Mukama akkiriza okubonaabona kuno eri ensi ya Isirayiri. Era osala mu mukuffe tusonga olune mu Isirayiri ntugamba batujju nabo babbi bafisi. Era juzi twaswala nnyo ng'abaddugavu kubanga South Africa yaloopa Isirayiri mu kkooti y'ensi yonna nga babagamba batta Abapalestine naye nga bali be balumba bano bannaabwe. Go ge mazima. Naye ensi ekulaga nti nno Isirayiri yeggwanga ebbi bo bali balungi ekyali kituufu. Gwe ng'omukkiriza njagala otuna Isirayiri bw'oyita mu Bayibuli kubanga mu Bayibuli Isirayiri eyogerwako emirundi 20,000 n'omusobyo. Ekitegeeza Isirayiri nsi nkulu nnyo mu maaso ga Katonda. Njagala obikula Bayibuli ekitabo ky'Okuva essula ey'okuna olunyiriri lwa 22 n' 23. Bikula Bayibuli zaffe abooluganda, bikula Bayibuli yo Okuva essula 4 nange mbikula yange wano. Gala ntesibe yajinguliranga nungi okuzzawo gye babba yaba webalire ddala Mukama akuwa omukisa. Okuva essula ey'okuna olunyiriri lwa 22 lwakula 23 lugamba bwe luti: Falaawo omugambanga bw'oti, Mukama agambye nti Isirayiri mutabani wange, ye mwana wange omubereberye, era nkulagira oleke omwana wange agende ampeereze, naye singa agaana okumuleka okugenda, laba nditta mutabani wo ow'olubereberye. Mukama agamba Musa, gamba Falaawo ate mutabani wange Isirayiri. Mukama tyakomawo nakkaatiriza lwaki. Kino kye yagamba, n'agamba ye mwana wange owaki, tuddemu wamu, ye mwana wange owaki, ow'olubereberye. Ensi ya Isirayiri Mukama agitwala nga ensi embereberye. Katuyinza okukwata obujja n'ogamba lwaki ye embereberye, lwaki si Uganda oba Kenya? Bwatyo Mukama bwe yasalawo. Njala okubuuza, omwana omubereberye mu maka yasalawo okuzaalibwa? Mumbulire bannange, ani asalawo? Katonda yasalawo. Era Mukama bwe yasalawo nasaba nti Isirayiri ye ggwanga ebbereberye mu mawanga gonna gonna. Bino byonna musimanyi Zambia, Malawi, Madagascar, Tanzania. Mukama ye yasalawo nti Isirayiri yensi embereberye. Lwaki Isirayiri yebonaabona okutuuka awo? Ensonga esooka kubanga yensi embereberye. Twayiga Sunday yagwa oluganda yatugamba Isaac, tugamba nti omwana omubereberye aba asubirwamu bingi, asubira okutegeera, asubira okuvaamu embala ennungi. Kakati bazadde be bamuwa n'omukono gwa kyuma. Lwaki? Abeere ekyokulabirako ekirungi eri banne abato. Owange muwala wange katuno kyonna kigimuse bwe kiti kikuze ayibeera ki mutya mulaba ajja musaabisa ejja kikuze mubereberye naye tumukutina omukono ogw'ekyuma. Lwaki? Ye mubereberye. Singa agezaako okwemantuula baganda bebajja kuba bali mu nsobi nnene nnyo. Kati ne Mukama bw'atyo bwakola ensi ya Isirayiri agamba mwabalina okulaga bali ekirina okubeerawo okugenda mu maaso ekirungi. Bwe mukola bitasaanidde mukono gwa kyuma.
era weewuunye mu bayibuli kitabo kya Ezekieri essula ey'okutaano lugamba nti ensi ya Isirayiri eri mu masekkati g'amawanga gonna. Bw'oyimira mu Yerusaalemi oba Sayuuni obeera oyimiridde nga bwe weetooloola amawanga gonna gabeera awo, gabeera gali bwe gati mu masekkati. Kati ekiro yona mu masekkati kiba kintu kikulu nnyo. Kino ng'omugole tebamuteeka eri wabbali, bamuteeka mu makkati. Lwaki? Ye mukulu. Kati Isirayiri naye eri mu makkati. Kati Mukama agamba ono mwana wange omukulu. Era ye Mukama agamba nti kubanga mwana mukulu alina okubeera nti nalina obuvunaanyizibwa okusinga banne abalala. Mukama yawa Isirayiri omukisa nti mu Isirayiri mwe muva ekitangala eky'obulokozi eri amawanga amalala gonna. Kakati ayinza kugikkiriza okukola nga bwe baagala. Lwaki? Gwe nange tulina ekyokulabirako eri eggwanga lino Isirayiri. Ekisooka lwaki babonaabona. Ekyokubiri, kino kyogera nange okutyanga ntya. Kubanga Isirayiri yayonoona ate ekyayonoona. Ekyabatwala mu buwaŋŋanguse mu Misiri kubanga tebaagondera amateeka ga Katonda. Amateeka 10 yabadde Musa mu kitabo ky'Okuva. Era Mukama n'asalawo bagende mu buwaŋŋanguse obwo n'okubonyaabonyezebwa olw'okwonoona. Kino kakyogere bweti. Buli lw'obeera nga wakkiriza Kristo ng'omulokozi wo n'ogamba nti Yesu mulokozi wange, naye n'osalawo okutambuliranga mu bujeemu eri Katonda, tolina kwewuunya lwaki ogenda kubonaabona. Lwaki? Mukama tayagala kibi. Mukama mutukuvu, ye wa mazima era mwesimbu. Nawe kyakusuubira bw'olakikola n'omenya amateeka ge, kubonaabona. Era abamukufu osanga ebyakutawaanya ennyo kubanga tuli bajje mu maaso ga Katonda. Tetusaba, tetwegayirira, tetuba kimu kya 10, tunyooma abalala, tulina amalala, tusujja mu mitima gyaffe n'ebiringa ebyo. Bw'obigategata byonna ebyo, ekyokukola tewali. Mukama nga jjo kibooko, n'embooko, n'embuukuuli. Lwaki? Tuli bajeemu. Kati ne Isirayiri ekyennaku ekibi kyekyo. Bikkula Ezekieri 39. Kitabo kya Ezekieri, nabbi Ezekieri oyo, tugendeyo. Ennyiriri sura 39. Nange ndudde waati 39 ennyiriri 23. Bikkula Bayibuli zaffe bannange, twagala abantu batunula butunuzi. Bikkula Bayibuli yo olabe ebirimu byawandiikibwa. 39 ennyiriri 23. Okay, kasome Bayibuli yange egambye bweti 39 23. Tugambye bwe luti, n'amawanga galimanya nga abantu ba Isirayiri balitwalibwa mu buwaŋŋanguse. Olwaki? Lwaki bagenda mu buwaŋŋanguse? Olw'ebibi byabwe. Babuli twegambye baligenda mu buwaŋŋanguse olw'ebibi byabwe. Ey'okulutimba egambye nti n'amawanga galimanya nga ennyumba ya Isirayiri bagenda mu busibe olw'obutali butuukirivu bwabwe, kubanga baasobya ne bambakisa amaaso gange. Kale ne mbawaayo mu mukono gw'abalabe baabwe, ne bagwa bonna n'ekitala. Owooluganda bw'obanga walokoka va mu kibi. Bw'otava mu kibi, Mukama ajja kusalira omusango wano ku nsi. Bw'obanga walokoka ng'otatambulira mu bwenzi oba bubbi oba bulimba oba ng'olina olulembe, toli mukozi, oli mugayaavu, Mukama agenda kusalira omusango nga bakoze Isirayiri. Myaka n'emyaka Isirayiri ebonyebonye kubanga tebakkiriza. Weewuunye
ne munaku ez'olutalo Mukama abataasizza entalo nnyingi naye tebakkiriza bagamba tulina amaanyi tulina tekinologi esayansa naye Mukama kyanoonya bamukkirize nti yeye Mukama benenye ebibi byabwe yensonga ey'okubiri lwaki babonyeebonye ey'okusatu babonyeebonye kubanga Mukama alina obujja eri ensi ya Isirayiri kubanga basinza mu Katonda obulala Bayibuli egamba Mukama Katonda wa bujja mpa Exodus 34:14 give it to me on the screen Katonda wa bujja alinganga omusajja mwami kanabise ng'osanga ng'eriyo omusajja eyeekulusajja ku lusebenju tojjayo ejjambiya nange siyinza kunenya wadde ne musumbawo nkugendako n'effumu ate oberera bibiri ejjambiya n'effumu teriyo omusajja alaba mukazi we ng'eri amutawaanya n'abeerawo bw'atyo obujja butukwata n'omukyala banange siba butumuli mwogera amazima bakyala waliwo ebiseera ebiwembeera awaka omanyi ebisumba tebiggwayo mbeera ku ssimu kati oluusi masimanyi nno kati abaawuliriza naye abaawuliriza kati omula nambuuza oyo mukasi yogera naye nemugamba ambandiganiro ekyo ku kkanisa amba mbadde kukwatibwa obujja ani omukazi kyoyo kadde Mukama akwatibwa obujja lwaki bali basinzabo Katonda obulala ng'ate naye waali era gwe nange buli lw'osina mu Katonda obulala buno obutaliimu kutya biki ebyo Mukama akwatibwa obujja kyekivaamu kuba gyabonyezebwa guno Mukama anyiiga gyensonga ey'okusatu era Mukama akoowoola eggwanga lya Isirayiri litulyenga Katonda omu yekka omulokozi waabwe ensonga ey'okuna lwaki babonaabona lwakubanga gwe nange bannamawanga singa Isirayiri yakkirizawo Mukama osanga twandirokose naye olw'obujemu bwa Mukama nagamba kale mujenye kambalage nti bali bajja kulokoka bannamawanga gwe nange era okubonaabona kwabwe lwakubanga gwe nange munnamawanga ne baneekajiro kanti bagambe nti obudde bwannamawanga bugenda buggwayo buli lunaku Mukama agenda naggalawo ekijji nga yaggalawo eryato lya Nuuwa naggalawo pu bwamala okuggalawo teyayinza kuggulawo kati Mukama aboneza Isirayiri nga abagamba mumwagano kuno okukkiriza nze laba bannamawanga bali bakkiriza naye ng'ate ffe tufuniramu awo Mukama amye okupangapanga n'apanga n'akola ddiiru yatukolera ddiiru gwe nange tulokoke waliba tugenda mu Geyeena naye Mukama kino nakyo n'akikola olw'ensonga eyo tukule mu Baluumi mpa Abaluumi Romans 11:12 Abaluumi 11 olunyiriro 11 era pakula 12 Abaluumi essuula ye-11 oba ye-11 era olunyiriro 11 paka ku lwe-12 lugamba bwe luti kyokka Mukama waffe nezate mu Bakolinso esasi okay anatwele ku screen Abaluumi 11:10 lugamba bwe luti kale njogera nti kyebaava besittala balyoke bagwe kitalo naye okwonoona kwabwe obulokozi kyebwava bujja eri baani bannange bannamawanga ani namawanga yeggwe nange awatali Bayudaaya era Bayibuli negamba nti no okubakwasa ki obujja ndemu tukasome nate sokoddeyo ndemu tukasome kale njogera nti kyebaba beesittala baani Abayudaaya Abayisirayiri balyoke bagwe kitalo naye olw'okwonona kwabwe obulokozi kyebwava bujja eri bannamawanga okubakwasa obujja 12 naye obanga okwonoona kwabwe bwe bugagga bw'ensi n'okuweebuuka kwabwe bwe bugagga okw'abannamawanga
obutuukirivu okutuukirira kwabwe tekusinga nnyo. Mukama agamba bwekibanga kyali bwe kityo bw'anaatuka okubalokola bagenda kulokoka. Ali buno nga bwe buli bwe tuli mu lunyini bagenda kulokoka mu bungi obutali butono wadde n'akatono. Y'ensonga eyo eyokuna era essemayo yeeno lwaki wabonyabonyezebwa? Kubanga Sitaani yakyawa Isirayiri. Lwaki yagikyawa? Omwava omulokozi. Buli kirungi eky'obwa Katonda Sitaani akikyawa. Wa mulimu ekibi, mulimu olwaffe abannamawanga, naye ate n'ekirala kubanga Sitaani ali mu kulwana. Sitaani abavumisevumise babonyebonyezebwe. Yajja okubba, okutta wamu n'okwonoona. Naye Mukama atukoowola gwe nange olwaleero nti Isirayiri yabonyaabonyezebwa era ekyabonyezebwa olw'ekigendererwa. Kati abooluganda, mu bino byonna kye tuyitamu okubonaabona okumu ku kwo Mukama yakuleeta. Okubonaabona okulala kuva mu kibi n'obujeemu. Okubonaabona okulala bwe tumenya amateeka ga Katonda tubonaabona. Era Mukama si kyayagala ekyo kukola, naye oluusi okubonyaabonyezebwa kutusembeza kumpi ne Mukama. Abamu kufuna kuno mu mbeera nga yali nzibu nnyo, nga tutula ku buzito, embeera n'etunyigiriza. Naye mu kunyigirizibwa okwo olwo bye twayiga eri ayinza okuzikiririzaamu. Nga tukyakula, nga tukyatambula, embeera zaali nga nzibu, naye mu zo twayiga bingi ebituyambye nga tukuza olwaleero. Okubonaabona okumu katukweyitamu Mukama ateekateeka ebidda mu maaso y'obulamu ogamba nti amiina. Nga Mukama bw'akoze ensi ya Isirayiri. Tubikule Abaluumi 5 olunyiri olwokusatu n'okutaano. Abaluumi 5 olwokusatu n'okutaano. Tunatera okuwumbawumba tunatera okutuuka eyo. Abaluumi 5 olwokusatu Abaluumi alituwadde. Abaluumi 5 olunyiri olwokusatu n'olwokutaano lugamba bwe luti, so si kyekyo kyokka era naye twenyumirizenga mu kubonaabona kwaffe. Waliwo bw'ati bagamba lwe tutya n'ensi kyangu, naye nga mukirina okubeera twenyumirizenga mu ki? Mu kubonaabona kwaffe, nga tumanyi nga okubonaabona kuleeta ki? Okugumiikiriza. Nate okugumiikiriza kuleeta ki? Okukemebwa. Nate okukemebwa kuleeta ki? Okusuubira. Nate okusuubira tekukwasa nsonyi kubanga akwagala, okwagala kwa Katonda kufundikiddwa ddala mu mutima gwaffe ku by'Omwoyo Omutukuvu gwe twaweebwa. Okubonaabona bannaye kwonna si kubi. Mukama akufunamu, ayinawo ofunamu, mulimu okuyiga, mulimu okwetaasa. Tulaba amaanyi ga Katonda mu kubonaabona, tulaba ebyamagero, tulaba Mukama nti akyafuga. Singa tubonaabona tuyinza okulaba amaanyi ga Katonda, naye bwe tubonaabona tulaba ebyamagero. Era buli bujulizi buba mu kubonaabona nakuyita wafunda. Kati wamweta mu nsonga ezo oluganda nywera, gamba kola ki? Nywera, ekyamagero kijja. Mukama yeebazibwe. Nga Isirayiri bw'eri kakano olwaleero, era Mukama watu wagenda okukola. Era bannange nja tusomera Abaebbulaniya 12:3. Abaebbulaniya 12:3. Kati kambajjukize Yesu naye yabonaabona ku musaalaba e Gologoosa. Tekwali kulya mayuuni na supu, kwali kutuyana, kwali kutawanyizibwa, byali bizibu. Naye Yesu n'agumira ku musaalaba
ku musalaba bw'okubonyaabonyezebwa olwaleero gwe nange mutwalokolebwa. Okubonyaabonyezebwa kwa Yesu twafunamu, era gwe naawe mukono byetamu olwaleero ojja kufunamu nga Yesu ebyo okubifunamu oluvannyuma lwa byonna. Abaebbulaniya 12 Muluke. Okay, kale kabikule wano. Bali kukule Bayibuli zaffe. Abaebbulaniya 12. Abaebbulaniya Hebrews. Kwa kukula Bayibuli oluganda. Okay. 12 Abaebbulaniya olunyiriro lwokubiri n'olwokusatu lugamba bwe luti nga tutunuulira Yesu eyatandika okukkiriza era yakutuukiriza olw'essanyu lye yali alindirira bwe yagumiikiriza omusaalaba ng'anyooma ensonyi n'atuula ku luuyi olwa ddyo olw'entebe ya Katonda. Kale mulowooze oyo eyagumiikiriza okuwakanyizibwa okw'abakozi b'ebibi, bwe kutyo mulemenga okukoowa mu mmeeme zammwe nga temutendewalirwa ne mu mitima gyammwe. Era lugala maaso g'amatuno temunaalwananga na kibi okutuusa n'okuyiwa omusaayi. Ekigenda maaso bwekiti gamba kyama kino Yesu yayimirira awali awafunda ku musaalaba mu kutegana n'okubonyaabonyezebwa nti gwe nange tufune obulokozi obwo. Kati gwe ebisu by'oyitamu olwaleero bijja kuyamba ate omulala oba bajja kuyigira ku ggwe. Kati mu kubonaabona bannange tugume, temutya. Wakkiriza Yesu Kristo weewaawo, wafunda weewaawo, gumagenda mu maaso, tujja kuwangula. Gamba nti amiina. Kale njala kufunikira ensonga eno tumalirize olwaleero. Nga tumaliriza, lwaki twogera ku nsonga eno eya Isirayiri okubonyaabonyezebwa? Kubanga abaluganda bangi tebamanyi ensonga zino eza Isirayiri. Tuzibuusa amaaso. Atulusirafu abasumba tetubyogeddeeko, twogera birala nnyo. Kale funa ekyamagero kyo, kale weetika akatebeko, n'oyo seeya tugenda. Wano ku Yesu mutugambye tumanye amazima, n'amazima ge tutegedde ganatufuula ab'eddembe. Mukama yeebazibwe. Kati Isirayiri eno eyise mu bintu bino byonna nga akabonero akalagadde ekkanisa wali tubonyaabonyezebwa, naye tulina essuubi nti Mukama ajja tuviirayo mu kubonyaabonyezebwa kuno kwonna. Era gwe oba mu kubonyaabonyezebwa olwaleero totya, genda mu maaso. Katonda Katonda Isirayiri naawe ajja kukuyamba akuyiseewo awafunda, akuggye mu muliro gw'oba agenda okukola Isirayiri, alwane entalo zo nga bwakoze Isirayiri, afufuggaze abalabe bo bonna basse wansi w'ebigere ebyo, kubanga ye Katonda mwene, Katonda alina amaanyi. Mukama ffe yeebazibwe. Mukama ffe yeebazibwe. Tugume abooluganda. Isirayiri kasi katono, kalimu abantu obukadde mwenda bokka, naye kalwanyisa amawanga ag'Abawarabu nga bw'obagatta bonna awamu obungi bwabwe bali obukadde 12, naye tekabalabawo baaba. Lwaki? Kuba munene ali mu kko okusinga bonna abali mu mawanga amalala. Naawe bwe gutyo bwe guli, munene ali mu ggwe okusinga abali mu mawanga abali ebweruwo. Kati otwakkiriza munene ye wa Isirayiri yatwalira entalo, n'afuggaza abalabe baffe, n'atuwa obuwanguzi, ne tuyita mu muliro naye tegukwokezza. Bangi muyise mu mbeera nga za kazigizigi, naye n'obaliwo okyatenya. Ne beewuuza omusajja ayiseewo atya, omukazi ono agumya atya, kubanga Yesu Kristo ali mu bulamu bwo. Mukama waffe yeebazibwe. Tusuubize ku maaso gaffe. Njagala weebaze Katonda ekigambo kituwuliddeko olwaleero. Mukama mwebaze ekigambo kino ekya Isirayiri okubonaabona kwabwe. Mukama mwebaze.
Mukama mbazo kigambo kino era njagala ogambe Mukama nti Mukama nyweza ensi ya Isirayiri mu kaseera ak'akazigizigi ke bayitamu, kubanga Isirayiri n'ekkanisa tewaliwo njawulo, tulina Katonda y'omu, tuva ku kikolo kimu, omulokozi y'omu, amateeka 10 ge gamu, ebyawandiikibwa bye bimu, tugenda mu kifo ky'ekimu kya Sayuuni Isirayiri. Njagala Mukama omwebazi osobolesa eseeka kano genda maaso Oluganda. Genda maaso era Mukama mugambe mu biseera bino oluvannyuma anyweze emitima gy'abaana ba Isirayiri baleke okukankana oba okutya, ne musina entale z'abatujju bazirwane ate baziwangule. Genda maaso Oluganda, genda maaso. Rabasara Rabakazarara Rabasari Rabakazwani yatusabe Mukama alokole Isirayiri. Mukama yalokola Isirayiri abaana be bamujemedde bakyajeemye. So Mukama alokola abaana ba Isirayiri bakkirize Kristo ng'omulokozi waabwe. Ono Katonda yakuba bamukkirize, bamusembeze emitima gyabwe. Buli mu Isirayiri nawulira waali, abali mu Isirayiri, abali mawanga amalala, bonna balokoke. Kuba Mukama kyayagala mu Baluumi 11:24-25. Mukama mugambe. Mukama mugambe Oluganda. Genda maaso Mukama mugambe. Mukama abalokole. Sabira obulokozi bw'abaana ba Isirayiri. Rabasa. Mukama alokola abaana. Baleke Mukama okuzikirira. Era Mukama kyonoonya nti buli Muyudaaya akukkirize era akusembeze ng'omulokozi we. Bonna abakyali abalamu Mukama baatule Yesu Kristo. Yesu yakuwa. Era Mukama mugambe naawe akunyweze mu mbeera z'oyitamu. Oba oyita mu ttanuulu, oba mbeera ki enkanawa, Mukama mugambe akunyweze mu bulokozi, akunyweze ku lw'omusaalaba. Nga bw'onyweza Isirayiri naawe akunyweze mu biseera bino eby'omukama. Mukama mugambe akunyweze, oleke kutya n'obeere mugumu okukkiriza okungi. Nti mu byo Mukama aggyemu ekirungi mu kubonaabona okwo eby'obulamu bwo oba eby'amaka go, ate Mukama abawo obuwanguzi. Mu mbeera gye muyitamu enzibu eyo Mukama mugambe tuviireyo Yesu. Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi. Otuyigiriza lwaki Isirayiri Mukama ebonyebonye nnyo okusinga amawanga amalala gonna. Osinga Mukama tuziraba ezimu ku zo. Tuyinza kuva mu bannaffe tubajjamu enta ne Mukama ffe ng'ekkanisa gye tutumiddwamu n'Abayisirayiri ti Mukama abaana bo balwanirire Yesu ate obalokole okusinga ddala ye Mukama bakumanye ng'omulokozi waabwe. Era Mukama olukino ali mu kkanisa mwe lwawulira ebigambo bino okusaba Yesu kubeera omutima ogwagala Isirayiri, kubanga Isirayiri emu ku kitundu kyaffe ng'ekkanisa. Mukama tukwebaza ku linnya eddungi era Yesu Kristo Mukama tusabidde. Amiina.